Wetweyongerayo kyo ekibiina omwegattira bannamateeka ekya Uganda Law Society kikubidde abalamuzi omulanga obutaba na kyekubiira bwe baba basala emisango, era bano bakubidde gavumenti omulanga okwongera ensimbi mu kitongole ekiramuzi wamu n'omuwendo gw'abalamuzi mu kitongole kino. Omusaasi waffe Katuwe Byajeruyoro. Ekitongole omwegattira bannamateeka mu ggwanga ekya Uganda Law Society kivuddeyo ne kisaba gavumenti okwongera ku muwendo gw'abalamuzi mu makooti n'okwongera ku bajeti y'essiga eddamuzi mu mwaka gw'ebyensimbi 2016-2017. Kino kiddiridde emisango okwetuuma makooti nga tegirina balamuzi bagiwuliriza, ekintu kye bagamba nti si kya bwenkanya. Tulabye abantu bangi abasibiddwa nga bali mu kooti nga emisango gyabwe tegiwulirwa, era ne twongerako ne tugamba ffe nga Uganda Law Society era ng'amateeka ga Uganda bwe galambika, ensonga z'ebyobufuzi ebyokulonda zimaliddwayo. Okusinziira ku kibiina kino, abantu bangi mu biseera by'okulonda bavunaanibwa emisango egitali gimu egyekuusa ku byobufuzi. Kino bagamba nti kireeseewo obumenyi bw'amateeka ku njuyi zombi, ekintu ekireetera ssemateeka w'eggwanga okuvvoolwa. Bannamateeka bano basabye gavumenti obutamenya mateeka olw'okwagala okuyisaawo ebintu byabwe naddala ebyekuusa ku byobufuzi. Mu kyo bagamba nti gavumenti kye kiseera yenyigire mu bintu nga okuyiga okugumiikiriza embeera zonna n'okunoonya engeri ennungamu butya bwe bamalawo obutakkaanya obuliwo ensangi zino. Kati ffe twandibadde tugamba nti abantu bano bonna bandibadde beegatta ne batuula ne boogera ne bagezaako okugonjola ensonga ze balina mu ngeri y'okutegeeragana. Mu ngeri y'emu bawadde essiga eddamuzi amagezi okukozesa obuyinza obubaweebwa ssemateeka w'eggwanga mu kawaayiro 126 bawe ensala yaabwe etaliiko kyekubiira ku buli musango. Ku Kingdom TV, Basirika Sarah amalindirire.